نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكتب الله أتندرزوا يكايا سينزوا مبتوف روغو ملامو منene bannabbi ba Allah gwe bajja nago obulamu bwabwe bwonna kuyita bantu kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala era eyo da'wa ya kitiibwa nga toyita bantu kudda eri kika kyammwe kitegeera gwanga lyammwe kubategeera wabula ng'oyita bantu kutegeera Allah n'okugoberera omubaka alayhi salatu wassalam eddawa ya kitiibwa eddawa ya kitiibwa eyita abantu okudda eri Allah nga yekka yasinzibwa n'okugoberera omubaka alayhi salatu wassalam nga tukola nga bwe yakola wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf mukwamanyi yagamba obulungi bwonna wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf kugoberera bali abakulembera obeera nga ekkubo lyabwe lyoliko obeera seefu obeera mutebenkevu teri ayinza kunyeenya ate obubi bwonna ne bwoweeyita nti oli ku bulungi naawe okimanye tikyoliko kibi okugunja n'otambulira ku ebyo abajja oluvannyuma oba abali ku ekyo nabbi kyeyaliko ne basahaba abamutebenkevu nti kyaliko bwe buluŋŋamu era ekyo ekigambo asobola okukiyimirirako ekyokulabirako engoye ziri waggulu ekyo osobola bulungi okukiyimirirako nti kyendiko kyekyo abalongoofu abaasooka kye baaliko akweyesa asobola okukiyimirirako nti bwe bati abaatukulembera abalongoofu bwe baali ajjako ekirevu asobola okukiyimirirako oba alina kuyomba buyombi alekako ekirevu kyaliko agandiko ekyo nabbi kye yatusomesa bw'atyo bwe yali nabbi waffe yali tajjaako kirevu alayhi salatu wassalam ekyakiriko abeera n'obutebenkevu obwo n'obunywevu obwo tyaliko ekyo nabbi we kye yaliko agenda mu saluuni n'akijjako obwo obutebenkevu abulina ayinza otugamba bw'atyo nabbi waffe bwe yali ajja kuyomba eddiini si yammwe mugjeemu buli omu mukafuwaza buli kiramu
mukoze bwe muti ani akaafuwazza eyo lwaki otuuseeyo tunnyonnyole ggwe okugyako ekirevu oli ku buluŋŋamu bwani nabbi ogwogobera bw'atyo bwe yali yensonga yaffe wamma okudda eno oyombe mukaafuwazza buli kiramu eddiini ebyo tebiina kye bigaso naatera okufa osisinkane allaho ogenda kwesiima ng'omusisinkanye oli ku ekyo nabbi we bwe yakutumira kye yaliko okuva ku ekyo nabbi kye yaliko mbeera mbi ekyo nno nabbi yakiddiŋŋananga naye nabbi yennyini alayhi salatu wassalamu ng'ategeeza umma wa sharra al umuuri muhdathatuha ebintu ebisinga okuba ebibi byebizuule eyo hadithi erina amakulu bw'aba tayogera ku abo abali mu mawuledi ayogera ku baani aba buruda ab'edduwa eza 40 bw'aba tayogera ku mmwe ayogera ku ani hadithi terina makulu erina amakulu kasitaaba nga nabbi teyakikola kireke ogenda kuba seefu mu ddiini yo ng'otambulanga nabbi bwe yatambulanga sallallahu alayhi wasallama kyenkoonyeeko nti senga obeera oli ku ekyo nabbi kye yaliko owulira obutebenkevu obwo era oli bwakubuuzo ga nkolanga nabbi bwe yakola ki bw'oleka nabbi kye yakola obutebenkevu obwo toyinza bufuna nga mugenda okuziika ng'oyimba la ilaha illa allah toyinza funa nabbi bwatyo bwe yakola nga bagenda okuziika pozi ng'ogenda tugamba olina obuluŋŋamu bw'olabye obusinga obwo nabbi bwe yaliko ne basahaba oli wakati wa mbeera bbiri tugamba nti oli ku ekyo ekisinga nabbi kye yaliko ne basahaba oba kyoliko buki ate bw'okkiriza nti oli ku bubuze lwaki oba otambulira ku bubuze ng'ate obuluŋŋamu we buli ate nga mu byedduniya bwe bamugamba nti eno bizinesi ekola ate eno yo eri bweti ne bweti si nnungi alondawo ewali obuki bulungi ku byedduniya ate ku bya akhira bakulaze ewali obulungi lyekkubo nabbi lyeyakwata lwaki olireka lwaki abali okuyita ogenda ku kkubo era olabanga babi lwaki tulaba ekkubo ebbi eryongera okuligaziya okulinnyonnyola abantu ekkubo erya bidaa n'obubi bwazo bwe twakoma twalaba nti entegeera ennungi entegeera y'abasalafu naddala abasahaba abajja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam eddiini ne bagitutuusaako nga tebongeddemu ate era nga tebajjeemu twali tukonaku katono okugimu ku migaso egy'okugoberera basahaba oba owonye okugwa mu bubuze kuba abo kye baaliko bwe buluŋŋamu allah bw'ayagala fa in amanu bimithili ma amantum bihi faqad ihtadaw oba owonye ne bidaa ezitwala abantu mu muliro kasita okola nga basahaba bwe baakola era twalaba mu migaso emirala nti okugobera basahaba kikuyambako okuzzaayo obubuze n'obukyamu bw'abasigadde ekyo basahaba nabo twalaba mu hadithi era ibuni abbas nabo bennyini bakikozesanga ibuni abbas bwe yasinkana bakhawariji naye yabagamba jitukum min indi ashabi rasulillah nvudde eri basahaba walaisa fikum minhum ahad mummwe temulimu n'omu kitegeeza tuyigamu basahaba kye batakoze tebaddiini ekyo kikuyambako nnyo buli bw'okimanya nti nina kukola ddiini basahaba gye baakola waliwo n'ekyafaayo ekirala mu sunani addarimi imamu addarimi imamu daraqutni yali musajja w'amaanyi mu ilmu ya hadith rahimahullah yakireeta rahmatullahi alayhi ayina ekitabo bakiyita kitaabu as-sifaat al-imamu daraqutni omu ku basajja yajja nga mubuze yali mu bamu'tazila abawakanya ebitendo bya allah takka kugulira ku nsi abakkiriza tebajja kulaba allah olunaku lw'enkomerero n'ebirala ati omu ku basalafu yali waali
ono n'ayogera byeyogera ebyawukana n'ebyo abasalafu bye baaliko. Omusalafu kyamugamba gwe ebyoyogera obijjawa. Ibara gyenjagala ekigambo kyenjagala yagamba amma nahnu fa akhadhna dinana an abna'i tabi'in an ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. N'abagamba mmwe bye mwogera ffe bye tuliko twabijja ku baana b'abatabi'i nga nabo babijja ku basahaba nti eddiini bweti bweri kakati fahum amman akhadhuhu. Ekibuuzo kigenda eri abazozi mu ddiini, bo bye bakola bo babijja ku baani? Ffe entambula gye tutambula kye twajja ku baani? Wasahaba. Mwe bye mukola mwabijja ku baani? Allah yatulagira tukole nga basahaba bwe bakola. Idhan ekyo ekibuuzo kikomawo eri omuzikiri oyo goyinza osanga nga atuyanye yeetisse omugugu omulina akawunga ak'ekyeggulo n'ebira. Omubuuzo ekikumenya n'omugugu ogwo otuuka otuyana ebyo bijja kwani? Ajja kuzza eddiini gye bajja ku Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Ate ebyaffe bye tuliko ffe basahaba radiyallahu ta'ala anhum. Ani agenda owona? Ajja ku Muhammad Ilyas al-Kandahlawi oba ajja ku basahaba? Oyo ali mu kubonaabona n'okuteekateeka buruda n'amawuledi abijja ku baani? Amawuledi gaava kuba al-Ubaidiyun Bafatimiyun yali dawula balina bakafiiri kubanga bali bakola ebikola ebyobukafiiri ebikubyeko ng'amanyi obusiramu bwe babalamulako bali beyita Bafatimiyun mu buli azamanya tibagala famire ya nabbi muwala wa nabbi Fatima baye babayita ba al-Ubaidiyun. Kyali kyasa kyakuna be batandikawo eddiini y'amawuledi. Abasalafu tebagenda bagamba eddiini nabbi teyagikolako ne basahaba. Ani anaawona? Abagoberera eddiini ya nabbi oba eddiini y'aba Ubaidiyun? Tuli wamu ab'ebitiibwa n'ebibinja ebirala ebisigadde. Kakati bano abasalafu bo bakyenyumirizangamu nga bawulira ekitiibwa nti tuli bwe tuti olw'okugoberera ekyo nabbi kye yaliko ne ba sahaba. Era Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah naddala ku kitabo kye Al-Wasitiyya yagamba ekigambo olwo kye yaddingananga ennyo ku bantu abamuwakanyanga n'omuvumirira abazuuzi mu ddiini. Abagamba ekyo nkiddinganya emirundi fa in jaa biharfin wahid an ahadin min alquruni almufaddala yukhalifu ma dhakartuhu fa ana arji' an dhalika. Muleeteyo embeera egi nga twawukanye ku bali abasalafu abaatukulembera ku bye tubagamba. Ekyo yakyalenginganga nabo. Bwe tuba tuvumirira bye muliko muleete embeera ku basalafu nga eyawukana n'ekyo kye tubagamba. Era ekyo abasalafu bo bakitewo nga bagamba bainana wa bainakum as-salaf, wakati waffe nammwe abasalafu kye baakola. Nga tonnavuma tonnagirene kye tukuleetedde tulina kye twawukanye ku nsomesa y'abasalafu gye baaliko. Kye tugambye bwe tuvumirira almudaharati okwekalakaasa netugamba nti naabo abawalimu abavaayo ne bakuma omuliro mu bantu ekye baliko si busalafu. Ekyo kye tukoze okutugamba nti tuli bakozi ba gavumenti n'ebirala. Abasalafu bo gwe kyogamba kye baakola obalinayo abasalafu abakumanga mu muliro mu bantu bainana wa bainakum salafu. Nga tonnayogera byoyogera byonna waliwo n'abalala nga wallahi tujja emirira mu maaso ga Allah byonna byoba oyogera. Waliwo yasembayo gwe bampeereza n'agamba abo byeboogera mubaveeko, abo bakolera zi gavumenti. Era n'awandiika mugundi gye yaleeta nti oyo ffe tumumanyi muwalabiraawo bamuwa $5,000,000 ajjaakole ki? Wallahi akaseera gye kali nga tuli mu maaso ga Allah. Bwe tubanga ze tukolera akaseera gye kali wakati waffe ne Allah, oyimirire ojje ojulire ku ekyo. Ffe tugamba nti bainana wa bainakum salafu, ku bye twogera
wakati waffe nammwe manhaji y'abasalafu leete ku basalafu nga nkola yaabwe. Abasalafu manhaji yaabwe tebalumba bukulembeze alal manabir, genda gye bali obagumiikiriza. Ate era ne kino olumu ku basheekhe yakikonyeeko, manhaji era y'abasalafu tejja mu maaso g'abantu nga no mu muzikiti kutandika kuwaana bukulembeze. Kyo nakyo kikulu, kuba oli kasitajja n'atandika obutuwaanira, ekituufu si ddiini gy'abaaliko ba manhaji, ayina kyanoonya nga ye. Kyo nakyo kikulu. Muffe okuvumirira manhaji enfu ey'okukola ki, ey'okulumba obukulembeze. Tetuwagira manhaji be tulaba ajja nadda mu basiraamu ayina atandika okuwaana zi gavumenti, n'awaana abakulembeze, n'aleeta kino ne kino, era nakuba ne zi kampeyini abamu abakolebwa ebityo. La, eyo si manhaji yaffe. Nebye tuvumirira ku nkola ey'abasalafu wakati waffe nammwe manhaji y'abasalafu. Kiki twawukanye ku basalafu kye mugamba okutugoga nti tukolera Abamerika? Kiki kye muleeta ekyo kye mugamba nti tuli bakozi b'Abayudaaya ekyawukana ku ekyo abasalafu kye baaliko kye muba muleeta? Bainana wa bainakum salafu, wakati waffe nammwe abaki abasalafu. Ekyo tubasomesa si kyekiri mu bitabo by'abasalafu abaatuwandikira manhaji entuufu. Otuuka okutuyita abakozi ba Amerika, Abayudaaya, abakolera kino. Wakati waffe ku kye tuleese, ddayo ne manhaji salafu ogireete. Kiki kitwawukanye ku manhaji eyo? Wallahu almusta'an. Idhan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kino yakireeta nnyo ku bantu abo abaamuteekangako ebaamuteekangako byonna. Emabegakaawo Sheikh eddoboozi litambudde nnyo erya Sheikh Sulaiman al-Ruhaili hafidhahu llahu tabaraka wa ta'ala, nga yanukula abantu abo ab'ekibbama, abakhawariji, baikhwani al-muflisin n'abalala, nga baga waki mwogera bwe mutyo ng'ate ebitabo by'abasalafu bikubyeko? Ki kye twawukanye ku manhaji salafu? Sheikh Sulaiman al-Ruhaili akuza ali myaka agenda mu 7 hafidhahu llahu tabaraka wa ta'ala, ye imamu kati wa Masjid Quba. N'agamba Sheikh n'ebiseera emabegako katono nnyo yakafuna ki? Yakafuna akayumba akake ng'omuntu gwoga nti ali mu kukolera zi gavumenti ki, tannaba nakamalayo kasasula, bbanga lyonna ali mu kupangisa, gw'oteekako ebyo. N'agamba wakati waffe nammwe kubannyonnyola manhaji enki entuufu, manhaji salafu. Wa illa wallahi akaseera gye kali tujja yimirira mu maaso ga Allah, buli yenna tuteekako kyotamanyi tujja kuyimirira mu maaso ga Allah tukyogere. Wallahi okijulire kyonna kyotuteekako ng'oyonoona n'okubizza manhaji entuufu, wallahi akaseera gye kali nga ffenna tuli mu maaso ga Allah. Oba kyogamba kituufu, bainana wa bainakum as-salaf, abasalafu kye baaliko. Wallahi akaseera ako gye kali onnyonnyole Abayudaaya be twali tukolera ne bye baatuwa, n'Abamerika n'ebirala. Nasalullah as-salama. Walam yastati' al-munazi'una, amanyi bagamba Sheikh Islam kye yakola, bonna abaali bawakanya da'wa salafiyya tewali yasobola maa ebbanga lye yabawa lyonna, muddeyo mu bitabo byonna mutuleetere enkola y'abasalafu kayo bye mugamba, tewali yasobola kwanukula da'wa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kyonna kye yalaganga abantu eyo manhaji gye yajja kuba tukulembera abalongoofu okuviira ddala ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basahaba radiyallahu ta'ala anhum. Idhan ekyetteeka ku buli musiraamu kwe kuddayo okukola eddiini ng'abasalafu abaakulembera bwe baagikola, era ekyo kitiibwa. Wala aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wantasaba ilayhi, bw'atyo Ibn Taymiyyah bwe yagamba. Talina buzibu, bal ekyo kitiibwa omuntu ayolesa madhhab g'abasalafu galina kwolesebwa, ekyo kikulu. Ala man adhhara madhhab as-salaf, omusalafu olina okwolesa nze ndi bwenti, era kyonna kibakoneddeko emabegakaawo. Amadhhabu g'abasalafu si gakwegira la kyo nti nze enzikiriza yange eri bweti. Nze omusalafu nkola ekyo nabbi kye yakola, famire yonna ekutegeere nti nze sikweyesa.
sisalako kirevu, edduwa ez'amakumi-40 sizigendamu, bataata bakitegeere, bakojja basenga. Nze omusalafu sibeera ku mukolo kuliko nnyimba, ekyo bakitegeere. Embeera zo ng'omusalafu olina okuzoolesa emanhaji bwetyo, kubanga kitiibwa. Allah okuwa naawe okola bwotyo nga Abubakari bwe yakola, nga Umaru bwe yakola, nga Uthman, Ali, basahaba abo, okubeera ng'olinga abo, ekyo kitiibwa. Kati okyolesa eri abaki basigadde. Wa inni biha fil alamina la mushtaharun, ekyo eri abantu bonna bamanyi nti awo ge mazhabu gange. Ensonga gye tugendako, ma alayhi alqawmu min alistidlalat, ebibinja bingi ebyabazuzi mu ddiini balina shubuhaati bye beesembesa okulwanisa da'wa salafiya, okulwanisa ekyo nabbi kye yaliko ne basahaba. Balina ensonga ze batera okuteekawo, mugamba kino ate mmwe nga waliwo kino, omanyi abo tebaasoma, waliwo ne hadisi eno, waliwo bwe biti ebintu ebyo. Kati ogwo omulamwa gwe tugenda okuyingira mu misomo eginaddako biidhinillah. Ma alayhi alqawmu min alistidlalat, kuba kiba kikulu nnyo okutegeera abantu oluusi beesembesa okwonoona da'wa enki entuufu, osobole okuba nga okuuma da'wa eyo. Kubanga omusalafu ali ku sunna, oba totambudde na kitala kya ilmu, osobola okumaliriza ng'ogudde mu biki, obitimba by'ababuze. Buli bwogenda n'obeera nabo shubuhaati, nga bwolaba twakikonako nti oluusi bw'obeera ng'obalinaanye era ogenda mpola, osobola okuba nga obadde ku bulungi, naye buli bw'obeera nabo bamaliriza balina kye bakosa mu kunafiya n'okulaga nti eddiini bagifuula yaabwe n'ebirala ebifaanako bwe bityo. Kati ndaba nga omusomo gwe tujja gutandika mu darusi eddako, katusomeyo fatuwe mutumalirize insha Allah mu kitabo kino ekiyitibwa kashfu as-sitar amma tahmiluhu ba'd ad-da'awat min akhtarin. Kiri ku bibuuzo kya Sheikh Rabi' al-Madkhali. Sheikh Rabi' al-Madkhali yeetaaga nnyo mutegeera olw'okubanga nga bw'olaba kiri nnyo ekikulu okutegeera Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab n'eddawa ye, kubanga ababuze bangi bamusiiga nnyo ebikyafu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kati omusalafu ali ku daawa entuufu osaana otegeera abamanyi abo mu kiseera kino be baasiiga ennyo ebikyafu n'okubabiza ye Sheikh yani Rabi' al-Madkhali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Sheikh Muqbil bwe yali amwogerako yagaa ku mulembe guno abasajja Allah be yaggulirawo okutegeera n'okwanukula obubuze n'ebibinja ebyabula Sheikh Rabi'. Abalaba imma abanene nga Sheikh ibn Uthaymin yali abagamba, oyo mulina kumbuuza nze ndi ntya gyali so si mmwe kumbuuza nti Sheikh Rabi' ali atya, olw'eddala lyaliko. Ate Sheikh ibn Baz bwe yamukyazaako olumu n'abagamba alina osomesa, wabanga azze Sheikh azze kino kitiibwa kye tufunye okuba nti Sheikh Rabi' atukyaliddeko rahimahullahu tabaraka ta'ala. Seeka baamubuuza kibuuzo ekyokuna mu kitabo kino rahimahullah, ahsana Allahu ilaykum, ittakhadha al-ba'du ar-rahalat waz-ziyarat طريقة لدعوة الشباب للاستقامة والهداية وحفظ القرآن الكريم في حلق التحفيظ اليوم. ما حكم هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل؟ الجواب: bamubuuza ku nkola ya daawa gye tulaba sheekhe, waliwo abakola tugiyite tutya wana Uganda nga bwe mulaba oluusi daawa bazijja mu bifo ng'emizikiti ne bazitwalako eyo ku gundi ku mbalama z'amayanja, abalala ne beekwatirayo oluusi obutambi, abalala bayinza okugenda mu ziwooteeri ne bagira zitebo eno ya mitwalo 3 VIP kakadde. Daawa eyo bwetyo sheekhe tugiraba nga abamu ku baduaati bagikozesezza eri etya. Daawa bagijja oluusi mu mizikiti ne bagiteeka mu mbeera ezo
lusi yakusasulira abamu balina ne bebakyaza sekagundi azze okuyingira kwa bweziti tugenda kubeera mu hotel bweti nam ewalala bagiteekawo waliwo abo abakoleyo daawa naye enfuwe oli adda mu kabuli ne bamukwatireyo naye agenze kusomesa shekhe eyo daawa eri etya shekhe n'atandika nga agamba wa kullu khairin fi ittibaai man salaf obulungi bonna ab'ebitiibwa kugoberera bali abatukulembera kye baaliko wa kullu sharrin fi ibtidaai man khalaf obubi bwonna kukwata kkubo lyabo abajja oluvannyuma bye bakola naffe bye tugenda nabyo wa tarbiya min khilali rahilat wakadha hiya min uslubi likhwani agamba enkola abagitandikawo be ba Muslim Brotherhood Hassan al-Banna n'abalala lyerimu ku kkubo kuba waliwo ebintu bingi amanyi bavumirira nnyo ba ikhwani abo enkola yaabwe ba Muslim Brotherhood yalya nnyo neyingira nnyo mu basalafu kuba ekifaananyi kyabwe wajja bwati oyinza omulabanga omuki musalafu bw'oba tomanyi naye enkola zaabwe nnyingi era olabanga zasaasaana nnyo mu bantu ezimu ku principles zentera okubagamba ng'okugamba nti mathalan omuntu munabbida agaye kale wadde munabbida naye alinayo ekirungi enkola yavaawa mu basalafu tekyalingawo nga oli bw'aba mubuze nga bakubuulira nti omuki naye bano ba ikhwani be bagireeta okwonoona manhaji eyo nabbi gye yatulekera nawo bwere ne mukyala we n'amugamba olaba babuze beewale ye manhaji ya nabbi hadithi ya Aisha entuufu olaba abazuzi mu ddiini fahdharuhum ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum ye manhaji ya nabbi ba ikhwani bo baleeta ki baleeta eganji omuntu kale wadde kituufu akoze bida naye alinayo akalungi be batuyambaku kuzimba kalina eno mutusaalira be bataata baffe be bakola bwe bati batukoledde ebintu bingi bebaze batusakira oluusi embuzi za dhuhiya zemulya mugamba bida embuzi za dhuhiya zemulya mukimanyi nti bebazitusakira baleeta mbu ebituntu bwe bityo ne bakola kale kituufu wadde bida naye abasajja bakoze ebintu biki bingi bye mutagenda kukola temulowooza nti eddiini mumugenda ogikola ki abasajja eddiini bagijje wala waliwo abagero ogwolaba oyo agera obugero bwe butyo oyo yabusikira eri mu baani ba ikhwani beebo era abashekhe nga Ibn Baz Ibn Uthaymin babyanukula kituufu bw'aba yasaka embuzi empeera ze azirinde eri Allah omulimu gwe yakola ogw'okusaka obubuzi abantu ne balya zuhiya yaleeta emikeeka empeera ze naye ffe wano okwonoona ali mu kwonoona ddiini tulina okubuulira baki abantu ne kawaidi endala ezaba ikhwani nga nusahih wala nujarrih tutereze ensonga naye ate okwogera obumogo bw'abantu ezo nazava mu baani ba ikhwani almuflisin abonoonyi kakati shekhe agamba neeno enkola eyo gye yava daawa ne batandika ogitetenkanya bwe batyo nti nga kitegeeza atalinaamu bambika sente kayingire eri mu woteeri 10 oba tagenda kulabikako mu ttebe eyo oba kitegerekesa atalina sente ziyingireyo ku mbalaba z'amayanja tagenda kusobola daawa giyingiramu so nga ate daawa y'abannabbi ogituusa ku bantu baalina kwe bakizimbira la nuridu minkum jazaa wala shukura edaawa y'abannabbi tetulina kyetubaagalamu ekyo n'abagoberezi bakitegeeranga omusajja oli eyadduka kigambo bali bamuyita Habibu Najjar mu suratu Yasin yadduka najja eri n'abagamba ittabi'u man la yasalukum ajra abange mugoberera abasajja abatabasaba kantu konna abatalina kyebakola kyebabasaba kyebabeetaaza babaagaza ddiini ya Allah tabaraka wa taala ekyo n'abagoberezi ne bakitegeera nti abasajja tebalina kyebatukola tagaza okujja okubeera nga tujja ku ddiini ya Allah tabaraka wa taala era ekyo kikulu bannaye ku daawa eno kiba kibi seeko okubanga ateekawo mikono gye eri abantu nga kyabanoonyaamu abagagga agenda abayitamu ekyonoona daawa eki bwe baba bazze gye muli okuba nti bayambawo ku daawa kyekirungi naye ekikyo nga ggwe okutuuka okubalagana ni bannaye mbasomesezza emyaka mingi naye ne kanzu neyulika temulina kyemunkolera
bannaye nkyatambuza bigere emyaka gye mbasomesezza la bwe baba bakikoze nga bo alhamdulillah naye sheekhe nga gwe okuvaayo otandika okubategeeza bannaye mbasomesereza emyaka mingi naye era nkyalinnya booda ekyo kiba kiki bwe baba bakikoze nga bo kiri gye bakola ki naye gwe okujja gye bali otandika okubakola ki okuba kitegeeza omulamu agwo obasomeseza nga olina kyobakola ki kyobaagalamu kiba kikyamu ekyo eri nkola y'abannabbi okubalaga abantu tetulina kye tubaagalamu n'abagobezi ne bakitegera nti abasajja bannaye mukirabye ittabiu man la yasalukum ajra babaagaza kudda eryani Allah subhanahu wa ta'ala kyekyo bannabbi bonna kye baalingako okusika bantu kubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala ne bakimanyi tebalina kye baagala gye bali nabbi sallallahu alaihi wasallam mu makka ne bamutegeera litayagala bukulembeze kuba bakimwanjulira oba oyagala bukulembeze malaknak tujja kuwanga gwe okulembera ki yaligambye oba kale kanso ose kyansi eno nfune entebe olonja kukola ki kolabye la yakigaana nabaga si kyendyagala bwe bamugamba oba oyagala bakyala tujja kuwa bakyala ba buli kika bonna we bali mu makka esonga ye ng'abagamba njagala mukole ki qulu la ilaha illa allah tuflihu dai bwate walina okubeera eri abantu jazze bategeere ensonga ye kiba kibi okulaga nti oyo kati kemulaba ero byayogera kyayagala tukimanyi bw'anaakifuna mujja mulaba ngaera akoze eki asirise kiba okimwogeza tukimanyi kasita n'amala okugira era mujja mulanga asaze ki asaze omuliro ekyo kikyamu bannabbi baba bategeera ne badduaati erina kubanga message yakuzza abantu eri Allah subhanahu wa ta'ala n'enkola nabbi gye yaliko kati enkola ey'okubatetenkanya mubatwaleko muziwoote newala wa uslubu ahli lbida agambye eyo yaba ikhwan era nkola yabazuuzi mu ddiini si yabasalafu bantu kubajja mu bifo basobola okusomera eddiini tutandika okubateekamu ezo tables n'entulo oluusi enkyamu ezewunyisa bateeka ku tebo abo batyaba kyala bali awo bababyudde batunuliganye ne mu baami bizikiti babajjamu abakyala balina okubeerera emabega bo babateekawo ku zitebo abo ne bateekawo wakati awo ogiraba eno tebo ya kapo mbaoli yaze ne kapo we ne bagira awono ne bakwata ne ku bugundi omukwano bwamuliisaako darusi yabadde y'amaanyi ne kapozi nabo babaddemu ne babeera mu mbeera efaanako bweti buddalasa la sheekh agambe teryali kkubo ly'abasalafu kukola daawa efaananako bwetyo era ekyo banna ekikulu kikyamu bye bakola ndaba leero bangi kati ababikola n'abakola ziddalasa ez'abatwala abantu emakka hijja babikola tebo ezo ne bazikwata bakulaga tebo y'abagundi eryawo bakazi bali awo abasajja ebamaze okubyula ne bafaanako we bati enkola nkyamu masjidi bantu basomera obulungi abakyala ne badda eri n'abaami ne baddawa badde naye enkola eyakintabulibwa ekityo newegiba mikolo gyennyini wala tetukkirizibwa gibeerako gibeerako egyo bwekityo ombaga abakuyise bwetyo bwefaanana ekituufu eba olina ogivaako olaba nga bwetyo kintabuli eno n'eri nga bwolaba era ne bwebeera mbaga ne bwebeera akiika ogenda okutuuka naddala ruus ahli lbida abamu kuba emitwe waliwo abantu abeetawo okusomesa bano nga osobola okubeerako nga naye kwali musajja ali awo buddala atamanyi nnyo byaki nga yetaaga kusomesa osobola okubeera ku mbaga ye naye embaga eri awo omukuba emitwe ruus ahli lbida naawe n'otuula era togibeerako embaga otuuse ogenda okugira bwoti ono omondo ng'ali la embaga togituulako bakuyise kwakiiko ogenda okugira bwoti ng'ani ono ne banisegganga totuulawo bwe batyo ruusa abo ruus ahli lbida bwe batyo abo tobeerako ovaako enno tebyewuunyisa yeyo manhaji yabaki yabasalafu tebyewuunyisa ebyo teweesikaamu n'olabanga la bwe batyo abasalafu bwe bakuuma ddaawo eno kuba senga mubeeraawo mwenna kakati ate mondo byasomesa onaabiwakanya otya nga ate bakulebe kwakiika mwabadde mwenna era bajjaga ogambe politics bwabo mubaleke gundi piraawo yabakayanya basmati ki tolaba eri bwewadde bujuisi yatudde nabaate kati wanoki eddiini abantu ogenda bo batabula nga tebabikola ki tegeera even bw'otuukako baruusa ruus ahli lbida tobeerako amba nabantu waliwo abantu beetaaga okusomesa abana osula ku kyalaawo
obeetaaga mpola mpola baluŋŋamya ku daawa kye naye bwolaba gyemitwe tobeera nabo ogenda kuba obitabudde tebitegereka ki ekibaawula ddala ekituufu era n'abantu bibasobera kiki kati ddala naye ekituufu kiki luli twamulabye balina ate kati wanaatugamba ogenda kusobera abayizi bagenda kusoberwa kyekituufu ddala والمسجد فيه السكينة وفيه الوقار وتنزل فيه الملائكة سيكاغamba dawa muzijjeyo emizikiti obutebenkevu obubeera mu malayika za Allah nizijja Allah kusaasira ku kubadda batula mu bifo nga bino durusi zikomewo ziveeyo mbalama z'amayanja oluusi ogenda ogiraba oti nga kuliko n'abeetoola abali obwerere mu bifo ebimu gweno okulya n'eri ebikuba musiki abantu bajje mu mayumba ga Allah tabaraka wa taala wataghsha aljalisina fiha arrahma ويبارك الله في الدعوة في بيوت الله تبارك وتعالى التي أمر الله ببنائها ليرفع فيها ذكره وتمجيده وإجلاله وتعظيمه مزكتي الله لقد جستوه erinnya lye nayo lijje lisitulwe okuzimba okwo kw'emirundi ebiri gisitulwe okuzimba okulabwako n'okuzimba okwokutenderezaamu ani ate nga gwe mulamu omukulu ogw'emizikiti era amanyi bagamba ogwo omulamu bwe guvaawo ekituufu ogwo muzikiti tufune biguleeda bagusende nga tebannasenda mayumba oba buduuka balina kusooka kusendawo egyo mizikiti bwe gityo egitakkiriza kusomesebwamu tawhidi sunna oli emiziki tebaagala byakuwulira mbu bida lwaki tebaagala biwulira nga ate nabbi yabyogera nabbi yabyogera nga akiddiŋana wa kullu bidaatin dalaala naye eriyo emizikiti nga bagamba ffe nti twagala bya bida egyo emizikiti bwe gityo senga tuba n'obukulembeze obulungi gisaana kujja zonna ne bagisendawo nga nabbi bwe yalagira ne basendawo guli omuzikiti masjidu dhirar Allah bwagamba mu suratu tauba walladhina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bayna almu'minin Allah yamugamba la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin nabi yatuba basahaba ku muzikiti ne baguyiwa kuveewo kasita omuzikiti okuzimba okwokubiri kuba tekuliiwo nga kwe kwokusinzizaamu Allah n'okusitula erinnya lya Allah ogwo muzikiti gwa tegukyalina makulu kuba ekiteesaawo emizikiti erinnya lya Allah likole ki lisitulwe atenderezebwe subhanahu wa taala kati sheekha agamba emizikiti gwegwa omulamwa gwagyo naye muzikiti ne bagaanamu ne tawhidi gyegiri emizikiti egyo tawhidi alina okusitula muzikiti ne bamugaana tebagala irimu ya tawhidi nga bakulaga nti imamu mukambwe temutwetera abo buli kimu tawhid tebabyagalamu kiki baagalamu basekambwe ebyafaayo irimu ejjogatta abantu twagala irimu egatta mugirimu gyegatta gye baagala mu mizikiti egyo bo tebaagala irimu eyawula kiki otegeeza irimu eyawula nabbi gye yajja nayo yoyita bwotyo kituufu ate nno kyeboogera abo irimu entuufu nabbi gye yajja nayo Allah era gyeyita furqan tabaraka alladhi nazzala alfurqana tubeere nga abali ku sunna bali eno n'abali ku tawhidi bali eno abali ku shiriki badde eri era mugendere ddala mu maaso n'okweyawula abashiriku muddewo nga mukyali wano ku nsi tugenda otutuuka eri ku lunaku lw'enkomerero nga byangu mmwe mudde eri ne bano ne badde eno era mweyawulemu nga bukyali abaleka sunna za nabbi bwe tutuuka wali ku luzzi olw'abasunna abagenda onywa nga beemanyi temutawaanya ate namwe mukweyingizaawo mudde eri waliwo abagenda okwesembeza malayika nga zibagoba nabbi bamubuuza bamugambe abo tomanyi kye baakola ng'ovuddewo fa innaka la tadiri ma ahdathu ba'dak baasuula ne bava ku ekyo kye wabalikako sallallahu alayhi وسلم فلا نذهب بهذه الأمور على غرار أهل البدع والضلال tetugenda ya kunkola y'abazuzi mu ddiini ne tugenda mu bifo ebyo tetugifula bwe tutyo la falnajlis fi lmasjid tukoma mu mizikiti
ولنتعلم على طريقة السلف الصالح. سمديني غاب السلف باجي كولج باجي سمع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي في المسجد. نبي عليه بالصحابة بولي بزتو قبلي ونمزكت. والسلف الصالح على امتداد تاريخهم إنما تلقوا العلوم في المساجد. السلف بودا يوم بيافا يبيرنا علم باجي جوانا ميشي مسكت. وخرج العباقرة وفحول العلماء من المساجد. نفلم يا بزتو أبنيني غبنا بفلم المزكت. ولم تخرج لنا هذه الرحلات. naye emisomo gye bakola egyo bwegito muziwote tegina batufulumiza bamanyi abali ku sunna abali ku ekyo nabbi kyeyaliko ne basahaba. wa kullu khairin fi ittibaai man salaf wa kullu sharrin fi ibtidaai man khalafa. obulungi bwonna bannaye kuddayo ku ekyo nabbi kyeyaliko ne baani ne basahaba radiyallahu taala anhum. idhan da'wa salafiya yetaaga kuddingana tutegeere engeri gyerina okutambulamu entambula entuufu. abasalafu balinga bwe bakola ki bwe baali bannaye kwe kuwangula kwaffe bino tulina kubiddingana ebbanga lyonna okulaga ekkubo lino abasalafu abo lye baaliko. we bulungi bwe buli ab'ebitiibwa tulyagale. siraba lwaki oba n'omutima ogwo ogukyawa nga bakuleetedde enkola y'abo abakulembera. lwaki ogikyawa? olaba nga baali ku kikyamu, bw'olaba nga baali ku kituufu kyagale. okunyongo ga baali ku kikyamu naye bw'oba okakasa nti abo Allah be yasiima baali ku kituufu, twagale ekyo kye baaliko era tukiwagire naffe kye tuba tutambulirako okutuusa bwe tunaamusinkana w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. waffaqa Allahu aljamii. bwe nga tunaakumaliriza barakallahu fiikum. kituufu mawulire gassanyu okubajjukiza darusi yaffe eya sunna gaggadde eteekebwa kibiina kyaffe ekyamanaaru sunna. esembedde akaseera katono. ennaku z'omwezi zigenda kubeera 28, 29, 3 omwezi ogw'omunaana. genda kubeera wano kumpi nno gayaza Islamic Secondary School we tugenda okubeera. yemu ku durusi zaffe ennungi ezikuŋŋaanya abawalimu baffe abalungi. yemu ku durusi zaffe ezisosola tezireeta buli omu, zeegendereza ani gwe tugenda okuleeta asomesa abaki kuba ekyo kikulu. ng'abasuubuzi nabo bwe beegendereza mu kukuuma bizinesi zaabwe, naffe twegendereza mu kukuuma ki eddiini yaffe, nga tukakasa abawalimu be tugenda okuggyako eddiini yaffe. kati darusi yaffe yefaayo nnyo ku mulamu ogwo biidhini subhanahu wa ta'ala. twetegeke wano kumpi biidhinillah. naye oba ogambye kutambula, abasalafu baatambulanga, temumanyi omusalafu baatambulanga ne bava e Madina ne bagenda e Dimashq Syria, ng'agenda kunoonya hadithi eki. olwo butya ng'ogenda tambula osinkaneko abamanyi baseeka baffe abalungi abawerera ddala 2 nga bonna babajja bakusomesa da'wa entuufu salafiya sunna. tugyetegekere biidhini subhanahu wa ta'ala n'okukwasizaako ku darusi yaffe eyo ennaku z'omwezi 28, 29, 3 gayaza. waffaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda. naam sheikh. alaykum assalam wa rahmatullah. nga azze okusomesa ejjuma. Allah atuguliddewo kati toyinza gituulamu eyo, ogenda bugenzi ku masjidi ndala faanako bwatyo oyo la.
Naam. Anche tugambye nti ensobi eriwo yeyo manhaji y'aba ikhwani abantu abo gye balinaye abazuzi mu ddiini entegera yaabwe eryeta kyekiri kye tugambye aga kituufu wadde alina bida naye alina obulungi ye yakola kino abamu ayinza n'okugamba alina neirimu bweti tusobola omumusomako kino entegeera nayo ennyini bida abantu abo gye balina eya bida Sheikh Fawzan gye yayita Sheikh Albani yayita bida ya muwazanati kituufu agamba nti kale wadde akweyisa naye alina akalungi musajja asoma bulungi Qur'ani ye gyalina ogina musajja akola bwati yatukolera kino ennyini gye bagira Sheikh aga ennyini bida esaana abantu abo basomesa ebaveemu okuba nti omuntu alina obuzi obwalina tulina kubulwanisa na butamusembeza wabula kumuzza eri akomawo ku buki obulungi manhaji ya nabbi tugirabye mu hadithi ya Aisha bwe yamugamba bannabbi da yamugamba ati abo balaba balowoleze bulungi la yamugamba ulaika alladhina samma Allah abo Allah be yatugamba fahdharuhum ye manhaji ya nabbi naye abo manhaji bakwata ye yabani yaba ikhwani yabali yaba ikhwani almuflisin wa Sheikh Muqbil we yabaita nti yakulaga nti kituufu wadde kale tukkiriza naye muntu alina yakaki akalonje buli mutayinza kuba mubi la tugambe manhaji nfu ewe tunagikwata ne tugenda kwanukula muntu yenna ne Iblis tugenda tandika muwana eri basako kuba Ibilisi naye alina yakalungi bwe yalayira tawhid teyalayira shirk biizzatika teyalayira lubale nabaga n'omulala ni Firauna ye yalerani yalira Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ahakati kitegeza Firauna tandiko wabula ebino kye bagamba mbu tujje eyo guni nagyogeddeko ku Ibn Baz entegeera entuufu ne tugamba ilmu entuufu bwe baako weevudde wadde wa omuntu mubi tujaniriza kasita tumala ogitunuza mu bikola ebituufu ne tulanga ntuufu tugikkiriza tetugenda eri muntu mukyamu kumuggyako ilmu oba kuginoonya gyali ekyo kikulu kitegeera mu ntegeera entuufu ekyafaayo kya Abu Hurayra bo kye beesembesa Ibirisi teyategeka ddalasa ne bagiranga nti ennaku z'omwezi 2 Ibirisi abayita mwenna mujje mbeerewo mu ddalasa Abu Hurayra n'agenda n'atuula mu ki yali tamanyi nani gwali naye nabbi yamugamba era n'amulabula obutaddayo kuba yamugamba omanyi gwobadde naye ennaku ez'essatu atadiri man tukhatibu mundu 3 omanyi gwobadde mwogezera naye ennaku ez'essatu namugamba nedda namugamba oyo Ibirisi naye namugamba ono kyemuga swadakaka kyakubulidde mazima ekyokusoma ayatul kursi nga tonnaba kwebaka okuba shayatin tesembera woli namugamba ekitundu naye wahuwa kadhubun mutegeere kitegeeza toddayo mutege oyo ali bwatyo kyekye tugamba kino kikolo kikulu mu bikola eby'Abasalafu amazima bwe gaba gavudde gigavudde tugategeera tugenda okugatunuza mu bujulizi nga matuufu tugagoberera tetugazaayo tumala okugatunuza kuba Abu Hurayra yabireeta nabbi n'abitunulamu nabbi namuga ekyo kituufu Abu Hurayra n'agenda era teyakikola nga tannakakasa kuba gye kivudde teekakasiza naye n'amubulya n'amugamba oyo kadhoobu kitegeeza tetugenda eri babuze kunoonyayo ki ilmu wabula bwe bawo ilmu ezze neeva ne tugitegeera nti ntuufu ekwatagana n'obujulizi obutuufu tugikola ki kuba bw'ogenda gye bali mu darusi yasembayo yadde lwakumeka nabawadde ekyafaayo kya ensonga Sheikh Suleiman gye yakonyeeko Ar-Ruhaili hafidhahu llahu tabaraka wataala baalina omu ku bayizi e Madiina nga muyizi yali munywevu yatuukanga ku ddaala nga n'abamu ku bamusomesaako n'abategeera nti oyo alimu olu ikhwani nga tabatolya na salaamu nga tayagala bida nga ne bwamulabula byakyuka eri n'atandika ne bamuga n'atandika okusembera gye bali atuulako nabo aga balimu akalungi musajja kale wadde munnabida naye omanyi yatuyambako kapeti omuzikiti guno gwaliiro omanyi obukadde bwe twali tulina okugira naye omusajja yatugirayo nabawalabu ne baleeta bikapeti obirinnyako obanga ali mu jjana kati omusajja yakola omulimu bwe yatandika okusembera gye bali seeka agamba yakyuka n'atuukanga abali ku sunna ate bavumirira nga bw'abeera mu bali agamba ekikulu abo ekituufu naffe twagala sunna temuloza nti ffe ebirevu tubijjako ngwe naffe tuzaagala naye ekikulu abo eddiini bagisussa
buli kimu sunna naffe sunna tuzaagala eyali avumira bida yatuuka ng'abali balaba aboogera ku sunna abalaga nti abo babi abo eddiini bagikola be bati ne bwe bati omuntu bw'atyo buli bw'obeera mu bazuzi mu ddiini embeera bw'etyo bw'ebeera kubanga jjukira bw'otuula nabo batudde bateesa ku sande ejja dduwa ya gundi awo kati osuubira onaabagamba kullu bidaatin dalaala la era emboozi zitandika okugira kituufu naffe bannaye twaga naye abantu baffe abaafu balowoozaako omutima gwo naye gutandika okukola ki bwe batyo ne boogera ku kusenya omuswaki otuuka n'ogira kituufu omuswaki kale naye waliwo okukisussa naawe otandike ne bitandika emboozi zaabwe ezo zitandika okukola ki ogenda okulaba nga naawe sunna ozikola ki otandika ozoogerera obubi bwe kiba kituufu kale naye bakisussa muntu abeere ku mbaga abeere nga abali mu kufiirwa naawe ebigambo ebyo bitandika okukugira noga ekituufu kale eddiini eno nabbi naye tulagira okusanyuka siraamu alina obba bwati naawe obugambo gawe butandika okukola ki okuyingira ogenda okumaliriza nga eddiini yo bagyokyezza kyova olaba nabbi ye yakuweerawo eddagala bakola ki babeera wala ekyo kikolo bannaye kinene era nzi kyova olaba ntino kikkaatiriza neŋŋamba n'abategeka ziddalasa totegeka ddalasa era nkitera nnyo kikkaatiriza abamu kubateeka ddalasa ne mubuuza ku lisiti baani b'olinako abagenda okusomesa mu ddalasa eyo kuba ekyo kirina okubaawo tuleme kutabula bantu ne bwe bamasiri yaffe ngeno kiba ku asiri seekagundi abadde bali ate ku gundi wajja omulala asomesa amawuledi n'obulungi bw'okugira okukola kino ne kino abantu ogenda bo batabudde ogenda kuba batabudde era kyova olaba mu butuufu tulina n'obwetaavu allah atugulirewo ne bwegaba amasomero gano ag'abaana bwa primary second tube n'amasomero ng'essomero terisomesebwamu munnabbidaa naye leero ge tulina tegazimba baana basalafu baddala omwana aveeyo mu ssomero ng'ali awo kubanga agenda okuyingira mu kibiina seeka owa tawhidi najja n'amusomesa kuki aba avaamu ne wayingirawo seeka owa balagha najja neyabwe batyo n'avuma sunna kakati omuyizi abeeraawo nga tibamugamba oseeka wamaanyi yasomera egundi yaliko n'egundi ate afuuwa oluwalabu kakati omwana aveeyo ng'ali awo obusalafu alinga abugira ate kubanga abantu abamusomesezza bali awo n'abitabulawo n'abigira twetaagayo ebifo ng'essomero lyaffe teryasomesa oba agenda kusomesa nahawu oba agenda kusomesa ng'alina kubanga muki oba agenda kusomesa mutwala oba agenda kusomesa fikihi alina kubanga ali ku buki wa illa oluusi amasomero gaffe g'osanga gali eyo mu mbeera eyo tegafulumya mwana ali ku busalafu obwaki abeera awo naye bona agenda n'agira ate olwo najja n'abiyiwamu amazzi kyekyo naye mizikiti eyo tekirina kubawo n'osanga omuzikiti ejjuma eno seeka najja nga ali ku buki seeka musalafu najja bulungi n'asomesa ogenda ogira eddako nga seeka gy'osomesa yeetaaga kuva eri nga bamukwatiridde egundi ejjubba n'ekikanzi kye okujja okumutuuza ku kituuti yeetaaga kukwatirirako yeetaaga kujja ne bano babayita baani ba metroni ajja amutuuze ku kituuti atandike okusoma kutuba ate ogenda okulaba egire ejjuma eri nga baleesesekawo omugugu ajja nagwo n'asooka abuza ofiisi ya imaamu amala okuteekayo omugugu atajje ku kituuti kati ogwo omuzikiti gwo abantu bagenda kuba kiki baliko ddala ekiki ekituufu ndaba obudde bugenze tuwanvuyiza senga kawarije yakulembera abasalafu bwe bamulwanyisa baba bavudde ku manaaji tekhawariji tayinza munabida atayinza kulembera baki nabida atayina kulembera basalafu lwakuba ti eggwanga lyetulimu naddala kati olabanga notuunira ebitebe biriko abazuzi mu ddiini kizibu oga ntujja lwanisa n'okukolesa amaanyi naye ngaekyo kuba nti omuntu omusalafu talina kulemberwa ate baki
bazuzi mu ddiini ya Allah tabaraka wataala, bakhawariji, baikhwani, basufi tebalina kukolaki n'ekikyamulaba n'emizikiti egimu n'osanga muzikiri azze yasaaza n'abalala bannabida ab'enjawulo nga be bakulemberamu la. Kati kino kiba kirina okwegendeza olwakuba nti kiyinza okujja nga otutunulira ensi gye tulimu oluusi n'ebifo oyinza okuba masigiri agikulembera abagizimba baki bakhawariji oba basuufi nga tolina ga nti oba ojja sobola okubaako kyokola mu mbeera y'okuba nti gwanga sife tukola ki sife tukulembera. Muyinza okukola omulimu ne muvaawo awo. Nabbi kyatuuka ekiseera nga Makka n'obulungi bwa Makka alina kuvaawo agende waalina okukolera ki bino. Bwe kituuka nga embeera bweti abakulembeze beebo ekiba tewaliwo mbeera yonna kuvaawo. Naye nga si kituufu okuba nga tuli wansi w'abantu abafaananako bwe batya abatali ku jadda asalafiya mu ebibinja byonna ebyakola ki ebyabula biidhini subhanahu wataala. Tetuwanvuyiza nnyo. Naam, alaikum salaam. Bannabida abali bennyini nnyini. Naam. Balina okutegeera manhajji oliko nti nze kyekino ngoberera nabbi, babuulire nti nabbi wange kino lwaki nkikola. Nabbi wange bwati bwe yakola ki bwe yali, sigale ng'obakolako daawa ne mu mbeera eno babola abashiriku osobola bakolako daawa, naye olina okutulawo nabo. Tewekkiriranya nti lw'okuba maama ategese edduwa kijja labika bulala naawe okole ki obeerewo. Maama ategese buruda gye balina ewaka efaananako weebito. La, balina okutegeera oba baga wayonooneka n'ebirala nga bamu bye boogera babyogere, naye nga ggwe tekikulina mbuzibwa okuba nti maama wa akukyawa nga Allah waakwagala. Kale toyinza kugamba maama akwagale Allah waakukyawa, kuba Allah ayagala tawhidi ne sunna. Kati tekirina kye kikuzimbaga nti maama akwagadde omugondere, maama ajja kiraba bulala. La, tulina kukulembeza Allah waffe kyakola kyayagala, tetugondera olwo kitonde nga ate tuleka ekya Allah kye yatugamba subhanahu wataala. Naye okusigala nga tubakolako daawa mpola mpola. Babe tugambe waliwo abantu nga babadde oluusi tebamanyi enkwata yaabwe endala, kuba ne bannabida abaawukana nga bwe tulaze, waliwo baruusu nga bo baliwo okugalwanisa amazima, abo enkwata yaabwe nabo eba ndala. Bwe twogera enkwata y'abannabida tutegeeza nti buli omu bw'atyo wajja okukola ki. La, mulimu bali baruusu nga bo baakulwanisa mazima, ne mubeeramu abalala nga batakimanyi, nga oluusi bw'omunnyonnyolaga bulijjo abasajja baatulimba dda, baatubuza dda. Emubeeramu abakadde ng'ebbanga lyonna lyakoze eki lyakuliddemu abantu abamwetoolodde. Kyoba olaba nakyo weebaza Allah subhanahu wataala. Eriyo omuntu nga ali mu myaka 67 naye nga baseeka bonna be yakula abamwetoolodde awo nga bamulaga nti kye bayita okwagala nabbi ge mawuledi. Kati oyo oluusi kimujja mu waakugira nnyo, Allah ayinza n'omugerera n'afiira ku mbeera eyo. Kati aboluusi baba bakunnyola, gwe ne bwaba akuvumye gwe sigala ng'ogenda mu maaso. Ne bwakola ki talina kinene kyagenda kukola, talina muliro, talina jjana. Kati togira nti odaawa la. Laba nabbi Nuh daawa gye yakola myaka emeka 95, n'abaddiŋŋana n'abasanga ku swiiti n'abasanga wa. Kati daawa entuufu eya sunna toggwamu maanyi nti omuzadde kati myaka bwegiti yatuuka n'okunzaaluka n'akola ne bino. La, toggwamu maanyi, gezaako amakubo gonna lemerako okutuusa bwe tunaava mu bulamu bw'ensi ng'ogwo omulamu okukoze eki ogunywezezza, mukozesa amakubo ag'enjawulo, muddinga ne mu bigambo ebirungi idhini subhanahu wataala. Tokisigala kweganga gwolemerako kubanga omwagaliza buki lungi, muyite mu mpita ennungi maama taata ne maama okozese ku gundi ez'enjawulo. Naye olaba nga maama nabbi
yali bw'atyo. Taata akweyisa, mubuuze taata mu bulungi, taata gonzaala mukadde wange, naye baseeka abo kye bagamba nabbi yakweyisa. Taata onjerega engoye okuba bweziti, naye olaba nga eza nabbi si bwe zaali. Taata tugende tubuuze baseeka abo nti nabbi yali akweyisa. Taata baseeka abo batubuulire nabbi yagendako mawuledi. Mpola mpola boli ebigambo taata agenda akola. Olaba waliwo abasajja abakulu abazeeyi nga wallahi kati baayaniriza daawa eno ennooki. Era mu kimu kubijjanjaba embeera y'eddawa n'okudiŋŋana ilimu eno buli omu giddiŋŋana eri emitima emiramu ilimu ng'egifumita. Ekyo nakibagamba ekyokuyiga mu kyafaayo kiri ekyani ekya Ibn Abbas bwe yagenda eri bakhawariji. Bangi bakomawo abawera ddala 2,000. Irimu tereka muntu kye kimu. Ebwe libe ebbanga ddene abadde kimu bw'ogimutuuseeko mu mbeera ennungi. Leero waliwo obutambi. Osobola okukamuteerako akaseeka ng'ayogera ku ddawa salafiya, ayogera ku sunna. Oli awo mpola mpola agenda ayaniriza obuki obulungi obwo. Allah subhanahu wa ta'ala aba amugguliddewo n'okubasabirako Allah kubawa obulungamu abazadde n'abantu bo biidhini subhanahu wa ta'ala. Wa illa ilmu eno omuntu bw'agyagala bw'asembera gyeri Allah amuggulirawo n'alaba obuwomerevu bwayo. Da'wa salafiya, da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Saba Allah agituwe gitegeera n'ogyagala okutuusa bwe tunaamusinkana. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين.